Tuli mu nsonga za Mina the Queen ne Doni Asia. Ngenda kuba nzogerako bwenti. Njagala munkwate bulungi, saagala munkwate bubi. Njagala mwena bagenda viewinga video eno muleke nga mu commentinzeeko nga musinziira ku ntegeera yammwe enkiddamu. Buli alaba video eno njagala ogikomentingeko ng'osinziira ku ntegeera yo, ng'osinziira ku buntu bulamu nga ggwe omuntu omukulu. Ensi nga bw'ogiraba omanye ebiseera ebisinga tuyina ebintu bye tukola mu bulamu buno obwensi ne tulowooza nti bikomyawo, naye ebintu ebyo bye tukola bigenda bitulondola nga ne bw'olizaala omwana emyaka n'emyaka ebintu ebyo bijja kuddira mu mwana wo, ate n'omwana wo abeereko gwakisiiga obeere nga ggwe wasiga ensigo n'ebeera ng'etambulira mu mulembe gwo. Ensonga za Mina the Queen nziwuliriza bulungi nnyo, n'ensiriikirira ng'omuntu omukulu, n'empulira nga omutima gutandise okunnuma. Nze yayitako mu process emu Mina the Queen gy'alimu ey'okufiirwa omuzadde mmanyi kye kitegeeza. Nze neewuunya nnyo abantu abamu ani yabagamba okulumya omuntu oyina kusinziira ku ekyo oba ku mbeera gye yayitamu igwe olyoka omulumye. Toyina nsonga yonna etandika kulangira muntu muzadde we eyafa n'otuuka n'omugamba mugyeyo omulye, mugyeyo omufumbe mu supu omunywe, yaabange gwe abeewammwe abafa mulya balye. Bwe muba mulya balye bonna be mwaziika edda mwabamalayo mwabalya ne baggwayo nedda. Abantu kuno ku nsi mufuna ebizibu nga temumanyi gye biva, naye ng'ebiseera ebisinga ebizibu bye mufuna biva ku lulimi lwammwe. Biki by'oyogera? By'oyogera ensi ebitwala etya? Mwogenda okujja abalabe b'onoosobola okweŋŋanga nga tomanyi oba obasobola oba onoobasobola. Ekintu kino kizze nga kibeerawo ebbanga lyonna omukyalo ono ng'akikola. Yenze Shila Adita nkusaba obeere ng'osubscribing, ekigambo subscribe nkikulekerawo awo, notification bell nkikulekerawo awo so that obeere nga otweyungako. Teekawo erinnya lyo ne gy'osinzira okulaba video zange nja kuba nkutumirako. Olunaku olwaliro tugenda kuba nga twogera ku katambi ka Doni Asia. Teekako ne Mina the Queen bali mu lutalo, secret wo. Kyemmanyi muntu omu yali mu lutalo Doni Asia, Mina the Queen tali mu lutalo. Omuntu eyasoma n'akuguka okusoma ate okutanishinga erinnya lye, okutta image ya family gy'ava tasobola kuva mu bigambo, wabula abantu abava mu bufamire obutonotono obutaalimu mpisa, obutaalimu kubuulirirwa, obutaalimu kusomesebwa, obutaalimu kulaga muntu ensi bw'etambula n'otya bw'olina ogitambulamu, beba abantu abatalina kutya mu mutima, abataswala kukola kintu kyonna, abataswala kwogera bintu by'essitaza, ataswala ku nsonga yonna. Beebo abantu bwe batyo mutera okubalaba ng'oli mukalu nga yakala n'akalira ddala. Abantu abo mu nsi muno gye bali. Doni Asia yafunyemu obutakkaanya ne Mina the Queen, ate sigenda gamba nti butakkaanya. Yagenze n'ayogerera Mina the Queen n'agamba ayina ebisiraani kubanga mu kyotala munaku n'ebintu ebirala. Omwana n'avayo n'amugamba onnangira nze obutasoma ng'era obutambi we mwabulabye, n'amugamba nasoma n'ensoma obusawo nina n'emirimu emirala gye nasoma sinnagifuna nkyakolako guno. Doni Asia yavudde n'amugamba nnyoko yafa ate yafa takulaze taatawo. Tomanyi kitaawo akuzaala, nnyoko yafa yakwenda bunzi, olina ebisiraani, genda oggyeyo nnyoko omulye, ebintu bwe bityo. So eno ngenda kubanga mbaterawoko akatambi katono nnyo akabamu ku ndowooza z'abo abantu abawuliriza video zino eno, then tukomewo. Ndowooza akatambi ako kawulidde. Ngenda kufundikira vidiyo eno nga mbabuulira mu abaana ab'obuwala nammwe ab'obulenzi ekintu ky'oba tokolanga mu bulamu. Nkuddiramu ekintu ky'oba tokolanga mu bulamu kwe kukoowoola abantu abaafa, nga omuntu omujjukiza abantu babaafa. Kimu ku bibiri nnyoko yafa, kimu ku bibiri kitaawo yafa, kimu ku bibiri omuntu oyo gy'okoma omugamba ebintu ebyo oba omutraumatizinga mu mutwe oba omudisturbinga. Abantu bwe batyo bamanyi n'okugwa eddalu, oli n'anyiiga
n'omukomezaawo situation gyayitamu omuntu we ng'afudde kisinzira yali amwagala kwenkana ki. Era abantu abo ebiseera ebisinga bw'obakola ekintu ng'ekyo bw'oba tomusudde eddalu ogenda muteekamu omutima omulala. Era kyova olaba abantu bangi nnyo batta abantu naye ng'abasizza ki eyo ndowooza omuntu gy'amuteekamu. Ojja genda oyimbirira omuntu nnyoko yafa omuleeta omutima omubi ng'amazima ddala waakulabirako ayagala akutte tulabe gwe abeewammwe bagenda kulya batya. Waakulabirako ayagala kukola ekintu ekikyamu alabe gwe abammwe bagenda ki andolinga batya. So ndowooza bannange mukyuseemu okufa omuntu bw'afa abatagenda kudda ate ye magombe munnange teriiyo ssanyu yadde n'omulundi n'ogumu ate era nga ffenna tujja kugenda. Munno ne bw'onoomugamba nnyoko yafa kitaawo yafa naawe ojja kufa n'ebintu ebirala era naawe ojja kufundikira ng'ofudde. Kyonna kyekimu amanya enze Shira Adita njagala mmanye ekyo ky'olowooza weta mu katambi kano embaagala nnyo.